bwe yazaala abaana yabatulaga ffenna buli muntu n'agamba omukulu azadde abalongo mukyala Anite azagaggawala ffenna tulaba tebwazuukuse lumu ne tumulaba ng'alina emmotoka ya Rolls Royce abadde alina enkola Abaganda gye bayita ey'akatali kabbe nti akatali kabbe bw'oli amagumba osuula mu ki lwe yagula emmotoka n'aziwandiikako n'amannya ge ne yeerumiriza ng'ensi yonna eraba nti zino zaani zange lwe yagulira bbe ekirabo ekya Range Rover ng'aweze ku birthday yakimuweera ku Parliament bwe yazimba amaka yatwalayo Parliament nnamba ng'agaggulawo era ne gavumenti yakiikirirwe yali Vice President second bwe yazimba eddwaliro amayumba ebisenge by'omu ddwaliro yabibbulamu n'amannya g'abaana b'abakulu era n'ayita ne President naggulawo amasomero ge abadde agaddukanya enseera banga gagaba n'ebirabo ennaku ezo twabadde mu Parliament n'atugamba nti essomero lye lijja okuweerera omwana wa Honorable Nakimuli paka omwana lwalimalako ekibuli era n'agamba obukadde 25 bubuno tubuwaddeyo ng'ensi ekolaki so buli kintu kyonna Anite kyabadde alina mpulira nti ne Rolls Royce abadde ategeka kugijjayo agirage Uganda ku lunaku lw'amazaalibwa ge so mbuuza nti ebintu bino bwe bibanga bibadde mu bukumpanya poliisi ebadde luddawa ebadde luddawo ebbanga eryo ate bujulizi ki ng'abadde abirina ng'era byeyagaliramu bwe yazaala abaana yabatulaga ffenna buli muntu n'agamba omukulu azadde abalongo nakola omukolo ogwa sukulu abantu abatwala mu maka ge nakola omukolo n'ayita abasiraamu mu maka ge ensi yonna ng'eraba ebirungi byalimu sente azigaba mu lujjudde bannange wano nga byewo kawumbi wano nga byewo obukadde 10 waliwo lwe yagenda okuziikirako katuntu yafiirwa muganda we n'amukubagiza amabugo ga bukadde 10 so omuntu abuuza nti lwaki leero era lwaki okubuuliriza kwa poliisi kukwataganye n'enkyukakyuka eziri mu kusalawo kwa NRM ekyo kyokka kyekireetedde kyegambye nti kirungi bw'oba okwasisa amateeka naawe ogakwasise omanyi abateekawo amateeka bateekawo principle egamba nti amateeka gateekwa okuteekawo obwenkanya nga ne muziba abulaba n'atasomanga ku mateeka naye ng'agamba nti kino ekikoleddwa ge maki ge mazima kati okola ebintu ebirungi mu biseera ebikyamu kifuula ebintu ebirungi okufuuka ebintu ebikyamu questions ezibuuzibwa kyova olaba ng'abantu baabuuza nandutu mu mutwalo musiba kibi nnyo okubba amabaati naye ng'agenda buwomu ng'ate be bagamba abatwala amabaati kwaliko gundi ne gundi bo lwaki tebaliiko era poliisi lwaki mulinda munnamagye amala okugenda ku mikutu emikwanira wala ayogere ku kintu nammwe mulyoke musituke obwetengereze bwammwe awo omuntu anaabukiririzaamu atya ekirala waaliwo bannayuganda abaavaayo n'obujulizi ne mu Parliament ne tugezaako nze omu ku babaka 185 abasaako omukono nga twagala tubuulirize ku bintu bino ebyali birabikidde mu mikutu emikwanira wala ne mu mpapula z'amawulire ebikwata ku bwesimbu bwa Parliament ebiteeso byaffe ne bakiziimuula ne bakigoba ne bakikasuka eri ng'ensi yonna eraba poliisi teyanyega mukyala Anite agaggawala ffenna tulaba
tebwazuukuse lumu ne tumulaba ng'alina emmotoka ya Rolls Royce. Abadde alina enkola Abaganda gye bayita ey'akatali kabbe. Nti akatali kabbe bw'oli amagumba osuula mu ki? Lwe yagula emmotoka n'aziwandiikako n'amannya ge. Ne yeerumiriza ng'ensi yonna eraba nti zino zaani? Zange. Lwe yagulira bbe ekirabo ekya Range Rover ng'aweze ku birthday yakimuweera ku Parliament. Bwe yazimba amaka yatwalayo Parliament nnamba ng'agaggulawo. Era ne gavumenti yakiikirirwe yali Vice President second. Bwe yazimba eddwaliro amayumba ebisenge by'omu ddwaliro yabibbulamu n'amannya g'abaana b'abakulu era n'ayita ne President naggulawo. Amasomero ge abadde agaddukanya enseera abanga gagaba n'ebirabo ennaku ezo twabadde mu Parliament n'atugamba nti essomero lye lijja okuweerera omwana wa Honorable Nakimuli paka omwana lwalimalako ekibuli era n'agamba obukadde 25 buno tubuwaddeyo ng'ensi ekola ki. So buli kintu kyonna ani tekyabadde alina mpulira nti ne Rolls Royce abadde ategeka kugijjayo agirage Uganda ku lunaku lw'amazaalibwa ge. So mbuuza nti ebintu bino bwe bibanga bibadde mu bukumpanya poliisi ebadde luddawa? Ebadde luddawa ebbanga eryo ate bujulizi ki ng'abadde abirina ng'era byeyagaliramu? Bwe yazaala abaana yabatulaga ffenna buli muntu n'agamba omukulu azadde abalongo. Nakola omukolo ogwa sukulu abantu abatwala mu maka ge. Nakola omukolo n'ayita abasiraamu mu maka ge. Ensi yonna ng'eraba ebirungi byalimu. Sente azigaba mu lujjudde. Bannange wano nga byewo kawumbi, wano nga byewo obukadde 10. Waliwo lwe yagenda okuziikirako Katuntu. Katuntu yafiirwa muganda we n'amukubagiza amabugo ga bukadde 10. So omuntu abuuza nti lwaki leero era lwaki okubuuliriza kwa poliisi kukwataganye n'enkyukakyuka eziri mu kusalawo kwa NRM. Ekyo kyokka kyekireetedde kyeggambye nti kirungi bw'oba okwasisa amateeka naawe ogakwasise. Omanyi abateekawo amateeka bateekawo principle egamba nti amateeka gateekwa okuteekawo obwenkanya nga ne muziba abulaba n'atasomanga ku mateeka naye ng'agamba nti kino ekikoleddwa ge maki ge mazima. Kati okola ebintu ebirungi mu biseera ebikyamu kifuula ebintu ebirungi okufuuka ebintu ebiki ebikyamu. Questions ezibuuzibwa kyova olaba ng'abantu baabuuza Nandutu mu mutwalo musiba kibi nnyo okubba amabaati naye ng'agenda buwomu